Ebiragiro ebize bisibwa omukulembeze w'eggwanga ku kwerinda coronavirus ab'ebyokwerinda be bavunaanyizibwa okubissa mu nkola. Lwaki wavuddewo ng'okimanyi nti ekiragiro kyaggalawo last Wednesday? Kyokka bano bazze bakikola nga bayita mu kugobagana ssaako n'okuligita bannayuganda emiggo. Ekyokukuba bannayuganda omusumba w'essaza lya Kinda Mityana era nga ye ssentebe w'abeepiskopi mu Uganda Anthony Zziwa abivumiridde. We are not happy with the way some people have treated fellow human beings. Hitting people with iron bars or sticks, this we condemn. There is no way you are saving human life when you are injuring another human being in the name of the pandemic. Twetegekera amazuukira ga mukama waffe omusumba Zziwa asabye poliisi n'amagye okukwata bannayuganda obulungi mu kaseera kano akoogeza buli omu obwama. We appeal especially to the military officers and personnel to treat Ugandans as human beings. Musumba Zziwa akudde bannayuganda okugondera ebiragiro bya gavumenti mu kaseera kano ka coronavirus. We therefore appeal to all people in Uganda to cooperate with the authorities to defeat the disease as soon as possible. Lift up your eyes and see. Ssabalabizi wa kkanisa ya Uganda Samuel Stephen Kazimba Mugalu asinzidde mu maka ge Namirembe n'ategeeza nga coronavirus bwazze okukakkanya abanene era bategeere nti waliyo abasinga. Omugagga n'omwavu tewakyali, bano abalina ssente nnyingi tewakyali, buli muntu adduka lulwe. Oyinza okuba n'ensimbi ne zibula ne kizigula. Abasajja bamaanyi balina amalwaliro ag'ekitalo mu America, Italy wa bibasobedde. Gwate n'olowooza nti nno Prime Minister ow'ensi Bungereza nti obulwadde bwamukutte. N'otunuulira nti omulangira ow'e Bungereza asula mu lubiri olw'ekitalo nti obulwadde bwamukutte. Kazimba agamba kino ky'ekiseera abantu okudda eri omutonzi. Ntunuulira nsabidde mu kkanisa z'e Bungereza abafu be baaziika mu kkanisa ez'e Bungereza bangi okusinga abalamu abasabira mu kkanisa z'e Bungereza. Emirambo gye baaziika muli gisinga abalamu abajja ate nga bakadde be bayimba ennyo Kato naalwe lwazi. Ekirwadde kya coronavirus kyongedde okugoya amawanga mangi nga wetwogerera Italy yakafiirwa abantu 1,223, Spain 6,528, China 13,300, Iran 2,640, Bufalansa 2,314, songa America nayo yakafiirwa abantu 2,231. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.